Bobi Television Uganda webali kubanga otambuliramu naffe of course enajjo sinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda wonna tubaawo okubanga tuzikutuusaako mu mbeera yonna. Olunaku olwaleero Honorable Mathias Mpuuga Nsamba avuddeyo n'ayanukula President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kiwandiiko kye yalabyeko ku mutimbagano ekyabadde kiraga era nga kitegeeza Mathias Mpuuga Nsamba nga bwawummuziddwa ku kifo ky'obwa Deputy President mu bitundu bya Buganda. Era Mpuuga olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga eno oluvannyuma lw'okubanga alaba ebbaluwa eno ku mutimbagano era naye yamusindikiddwako. Wabula mu bigambo bya Mpuuga bengenda okubanga nkusomera, Mpuuga yategeezezza bw'ati: ndabye ekiwandiiko ekitambuzibwa ku mikutu gya social media nga kiraganga nti ggwe wakitaddeko omukono mu nkola empya ey'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe kiba ng'ekiwandiiko kino gwe wakitaddeko omukono, nsiima era n'enkusaasira naddala ku mbeera eriwo kati. Ntegeera embeera gy'olimu ey'okusoberwa. Bwe nsinziira ku biri mu kiwandiiko kino nti omuntu eyayimiriziddwa yalemererwa okunnyonnyola obulungi, so nga omuntu y'omu oyo wategeeza nti yakkiriza ensobi ye era ne yeetonda. Simanyi ngeri gye nnyinza kununulamu ggwe n'ekibiina kyo okuva mu buwambe. Embeera ey'okusoberwa kindaga nti neetaaga okwewaayo obudde neebuuze ku kye nnyinza okukukolera. Kkiriza okusaasira kwange gy'oli olwa byonna by'ogezezzaako okukola ebigaanyi ne bikuviirako okukola okusalawo okukyamu ku mitendera gy'oku ntikko egy'ekibiina. Nsigadde mu buweereza bwo n'obw'ekibiina n'eggwanga. Ebyo nno bye bimu ku bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bye nsobodde okubanga nkukyusizaamuko okuva mu lulimi Olungereza okudda mu lulimi Oluganda, naye nga gye buvuddeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti si waakuttira munnabyabufuzi yenna ku liiso yeenyigira mu buli bw'enguzi era yeenyigira mu kontana n'ennono z'ekibiina kya NUP. Ajja kubanga amusuulawo okusobola okubanga bo beeyongerayo n'abo abali ku mulamwa gw'okununula Uganda, so si mu kukukuta ne nakyemalira okulaba nga badireyingisa oba nga balwisaawo struggle eno okubanga egguka Abannayuganda basobole okubanga beenyumiriza mu nsi yaabwe nga struggle ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'egamba oba nga bw'etambula. Kale bingi nnyo era Mathias Mpuuga Nsamba ayongedde okukalubira mu kifo kino era asigadde ategeeza Bannayuganda nga bw'akyali Commissioner mu Parliament era waakyali mu kibiina kya National Unity Platform, era okusinziira ku bbaluwa eno eraga nga bw'akyali Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform era nga bw'akyali member w'ekibiina kya NUP. Kale simanyi ki akiri munda akiri mu kufumbibwa akakiiko ka NEC akatuuza oba akavunaanyizibwa ku nsonga z'omu kibiina kya NUP, naye okusinziira ku press conference eyabaddeyo mu wiiki gye tukubye amabega, of course President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kye yasobodde okubanga ategeeza Bannayuganda nti weewaawo agaanidde ddala okubanga resigninga ku kifo ky'obwa Commissioner era nga bwe yategeezezza nti ne Parliament ng'eyita mu sipiika waayo Anita Among of course naye yagobye ekiwandiiko ekyabadde kyaweerezebwayo Secretary General David Lewis Rubongoya nga kisaba Parliament ayewummuze Mathias Mpuuga Nsamba ku kifo kino eky'obwa Commissioner. Wabula ate Speaker okusinziira ku kiwandiiko
kye yaddamu ekibiina kya NUP yategeeza nga bwe batalina buyinza bwonna okubanga bajjayo Mpuuga ku kifo kino eky'obwa kamisona newankubadde nga be baabumuwa. Kale ebinala bigenda mu maaso byonna tujja kubanga tubikutuusaako obutereevu nnyo. Ky'olina okukola kintu kimu, kwekuumira ku mukutu. For now tugenda mu nteekateeka z'okuziika oba mu nteekateeka ezigenda mu maaso wali ku kufa kwa muganda waffe Humphrey Mayanja eyafudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bingi nnyo byetugenda okuba nga tujja tukutuuseeko. Ky'olina okukola kimu, kubeerako alert, kuteekako kaddatako kabeere nga kasoma nate oleme kusubwa nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kale atakuumira mpeera abankuumire, amusibe bulungi. Mweraba.